Ronald Akampa nga wa myaka 28 y'omu ku bayizi abakuguse mu by'obukulembeze abatikiddwa ku ssettendekero wa Makerere olunaku olwaleero. Ono yazaalibwa mulamu bulungi ng'abaana abalala mu disitulikiti y'e Kabale. Ng'atuuka mu kibiina ekyokubiri yafuna akabenje akamuviirako obulemu. Nali bulungi naye obulemu nabufuna ndowooza nga mupiitu nga ndi mupiitu. Nafuna accident ku ssomero. Nali nva mu kizaamu nga ngenda for a short course. So naserera nengwa wansi. Nali ndina penso mu ngalo nenfumita mu liiso. So when I went for the operation, it seems some nerves were affected. Then I started developing disability gradually. Kyokka kyamuzibwalira okukkiriza nti omuntu eyali atambula obulungi kati yali afuuse mulema. Transition from the normal life to disability, that was the most hard part. Ekiseera kyatuuka n'akkiriza era n'asalawo obulemu buno obutamulemesa kutuuka ku birooto bye, era wano yayongera okunyweza ebitabo. Along the way, I accepted it. Nengenda maaso n'okusoma. Mu mwaka gwa 2018 yeegatta ku ttendekero lya MOBS nga lino ttabi lya ssettendekero wa Makerere ery'ebyobusuubuzi, era wano gavumenti yezeemuweerera oluvannyuma lw'okuyita obulungi. And I finished. Then I went to senior 5 and 6. I finished until when I joined MOBS for a bachelor's of leisure and hospitality management in 2018. Atugambye nti we yatuukanga mu bigezo nga ye ne banne abaliko obulemu baweebwa obudde bungiko olw'ekikula kyabwe kibasobozese okumalako ebigezo obulungi. MOBS ne mu UNEB, but before UNEB and what? Nali nkola exam nemaliriza n'abalala nga there is no extra time. Akampa atubuulidde okusoomoozebwa kwasinze okusanga mu lugendo lwe olw'okusoma. Sometimes you have classes, but you have to go to the hospital for check-up, maybe physiotherapy exercises. You find you are missing classes. But wadde ng'okusoomoozebwa kubaddewo, Akampa agamba nti obumalirivu kimuyambye nnyo okumalako obulungi emisomo gye. My determination and ekirala kyali connecting with the right people. Bw'atyo aliko obubaka bw'asindikidde abantu abali mu mbeera ng'eyiye. Accept that disability sikikolemo, it is normal, and after accepting, people should not waste your time encouraging you go here, you get healed, just accept. Then after accepting, you go on with other dreams. Ate ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo okwogerako eri abayizi abatikkiddwa n'abakulira ssettendekero ono asinzidde ku mutimbagano mu nkola eya Zoom. Asabye abakulira amatendekero aga waggulu okufuba okulaba nga bateeka essira ku masomo g'obukulembeze olwo eggwanga lisobole okufuna abakulembeze abalimu ensa ate abateeketeeke. Education must form not just the mind but also the character. We recognize that our young people face real challenges like moral decay, like violence, addiction, exploitation, and sometimes the loss of purpose and direction. The Emerging Leaders Program was a response, a deliberate commitment to raise a generation of leaders grounded in values, in integrity, and service to others.
Sarah Aloyo ne munne Nakato Dorothy nga bebalidde mu bannaabwe akendo n'obubonero 4 n'obutundutundu 98 basiimiddwako ensusso era ne baweebwa ebirabo okubadde n'ensimbi akakadde kalamba. Education, commitment and a lot of hard work. You have to endure a lot of things, you go through a lot of challenges, but you always have to have a strategy. That's what I've been leaning on. I've come to this day. I bless the Lord so much. But we've been a team. Mukisa badde omu ku ba MPs abapya abayingidde Parliament abatikiddwa ne Masters in Economic Policy and Planning. Ssettendekero wa Makerere wakomekereza amatikkira gaayo ag'omulundi 76 olunaku olw'enkya. Winnie Tesana Kayinja, Agafeyo ku Spark TV.